amawulire g'ebyemizannyo, the sports updates mu kyenkya ky'ebyemizannyo, the sports breakfast nga byonna bisasuliddwa. Stanbic Bank n'ebirooto by'olabye ebinene nabyo byatandika bitono ng'oli naffe tukusobozesa okusenvula mu lugendo lwo. Stanbic Bank, it can be. Mandu soko kyali abavuka ab'omulembe omutebi. Stanbic Bank ekutuusaako programu eno era ekujjukiza Stanbic Love Market Day ejja kubaayo wali ku KCCA Grounds omwezi guno ogw'ekkumi nga ba entrepreneur ab'omu Buganda ab'omu Central Region mugenda kuba mufunye omukisa ate ogulaga ebintu byammwe bimukola ensi n'ensi ebimanye. Abaagala okumanya ebisingawo ku nkola eno eteekeddwa banafu aba Stanbic Bank mujja kugenda ku matabi gaffe gonna mwongere okwebuuza oba oyinza okuba essimu etali yakusasulirwa eri noti 8 noti 250250 noti 8 noti 250250. Oyinza n'okugenda ku matabi gaffe naye okusingira ddala ery'okuwiriyamu awo ojja okwebuliza ensonga eno ogiggwa ennyalwe. Stanbic Bank awere okutuukiriza ebirooto bye byonna eri wansi w'ebbanka enkulu eya Uganda ate n'ekirala sente zemuteekayo zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda. Gyettanire nnyo butereevu obulamu bwo bube nga ate bukyuka. Ekiri ekikeesezza leero tubadde n'emipiira gya UEFA Europa League mingiko ejja match day 2 ne mu kikopo kiri ekya Europa Conference League. Era wabaddeyo emipiira gyendabidde Aston Villa ng'ekuba ttiimu gye bayita Zelensky Monster eggolo ebaddemu ku 0. Mu mupiira gwe ndowooza nti goalkeeper wa ttiimu ya Zelensky abadde man of match wadde nga baluuzinze. Omusajja akoze saves 8 ku lunaku olubinga tewaze kusevinga mupiira gwonna. Aston Villa badde solo okwangula omupiira ne goal nga 9 ku bwereere kuba badominate nze naye ng'omusajja yaliwo yakola save bamuyita Makomaric. Aston Villa gwanguddemu zira badde omusambi McGinn mu dakiika 94 jukira kapteeni waabwe musajja mu Scotland. Ate eri mu Europa ttiimu z'Ebungereza nazo zonna tewali ekubiddwa. Liverpool bakubye ttiimu y'Ebubirigi 2-0. Ryan Gravenberch bw'ati aguddewo akawunti ye mujozi gwa ttiimu ya Liverpool abateebedde jukira omulenzi ono mudaaki akuba makati awo yavudde mu ttiimu ya Bayern. Then eggolo eyookubiri etebedde omusambi Diego Jota ali ku red card naye nga ebulayo of course akkirizibwa okusamba omupiira. Brighton erwanye Masajja okufuna amalira ag'ebbiri ku ttiimu y'Amase kubanga ebadde evaako mabega babadde babakulembedde. Jukira bano okuba bakuba ttiimu ya Arsenal eggolo 3-0 mu mwezi gwa May ku Emirates mu Premier League tebaddanga mukola clean sheet mu mupiira gwonna gwe badde bazannya. Kababenga bagwangudde mu Premier era babadde bateebwamu ate bagenza okujja mu game eno nga bali ku run ya mipiira 3 nga baluzinga buluzinzi omubadde no kubwa golo mukaaga kwemu mu Premier ku weekend soga n'amaliro badde bageetaaga nnyo era ne bagafuna mu ggwanga ly'Ebufalansa. Then West Ham under David Moyes bakoze record empya ey'okugenda emipiira egisinga okubeera emingi mu Bulaaya nga tebakubwa. Kakati bagenze emipiira 17 mu ttiimu z'Ebungereza nga tezikubwa. Kitegeeza balese ttiimu zinga Leeds, Spurs y'omugenzi Bill Nicholson yedde myaka egy'enkaaga ne Manchester ya Pep babalese ku mipiira 16 gye bali unbeaten mu mpaka eza Bulaaya naye David Moyes agenze ku mipiira 17. Bakyadde Bugirumani ne basabalirayo ttiimu ya Freiburg goals zibadde 2-1 abasambye okwadde Lucas Paqueta saako ne F. Ogad okuva mu ggwanga Morocco. Mu kisaawe ne kitabadde kyangu kubanga kibadde ne ba noise fans almost emitwalo nga 3,200 bonna nga sibawagizi ba ttiimu y'abanofu aba West Ham nga bali ku Freiburg. Nebyo West Ham bitadde ku bbali omupiira nevayo ng'eguwangudde. West Ham erina maximum points kuba ogwasooka baguwangula naguno baguwangudde bibatambulira bulungi. Brighton basooka kuluzingira waka ku ttiimu ya AEK Athens guno bafunye akabonero. Liverpool bawangudde emipiira gyombi balina maximum points kyekimu ne ttiimu y'abanafu aba Aston Villa eri gye bali. Premier League ekomyewo match day 8 munana kitundu tujja kulaba ttiimu ya Luton ng'ekyaza ttiimu ya Tottenham Hotspur. Luton bafunye wini yaabwe esooka nga bakuba ttiimu ya Everton ku Goodison ne tulowooza nti basobola okugizimbirako ne bafunayo wini ey'okubiri naye ate ekyennaku bakyaziza bbaanira awaka Newcama munnaabwe ate n'abawujja omupiira mulamba so ne kibanga wini ya Everton ku Goodison tebagijjeemu nnyo bibala biri awo. Tottenham yemu ku ttiimu z'ebbiri ezikyali unbeaten mu ggwanga ery'Ebungereza mu Premier League bone Arsenal. Ku weekend bakuba ttiimu ya Liverpool golo 2-1 balina omukisa nti tebali mu mpaka za Bulaaya kitegeeza babadde ne wiiki nnamba ey'okwetegekera omupiira guno Luton kyetabadde nakyo ndabangira bagenda okusigala nga bali unbeaten era balina ne squad abasobozesa okuwangula omupiira guno early kick off. Then ku ssaawa 11 tujja okulaba emipiira emingi. Burnley nga bakyaza ttiimu ya Chelsea. Burnley yes balinayo win naye bagijje ku Newcama munnaabwe Luton yemu ku ttiimu ezisinga okuzibira obubi era ttiimu gye bakyasiza okuteeba eggoolo ennyingi
Chelsea juzi bafuna win nga bakyalide timu ya Fulham idwa lunaku lwa Monday basobola okuba timu ya Fulham eggolo 2-0 basambye kwa Michael Mudrik Sako ne Gayoli Amando Broja ne bavayo nga bawangudde ne golo 2-0 manyi nti Burnley si opponent ayinza okubawa ennyo obuzibu okubalemesa okuwangula omupiira ate amawulire amalungi Nicholas Jackson yakomyewo kitegeeza ajja kuba avuganya ku kifo ekyobuteebi ne Amando Broja yateebye Nicholas Jackson enaku zino yabadde ngatandika empiira gya ttiimu y'abanafu aba Chelsea naye nga Amando Broja ali ku buvune kati bonna we balowoozamu ko nti bajja kwewa competition eyo bagenda kuba beeyongerako ndaba nga Chelsea balina chance esinga obungi ogera maaso n'okuwangula wadde nga balina babuzentizi bangi jjukira mwe muli nowa red card Malugasto yagifuna nga Aston Villa bakube goal mukuziro ku Stamford Bridge balina omukisa ku ttiimu ya Burnley then ku 11 era Everton balina Bournemouth Fulham balina Sheffield United era ne Man U bajja okukyaliza ttiimu ya Brentford ku Old Trafford bagenze emipiira ebiri egisembye awaka nga bakuba bukubi mu Champions League Galatasaray okuba kuba goal 3-2 yabadde bakubana nnya singa amawulo y'ekadi teyalemeddwa converting penalty lwakuba yamaliriza asasudde nga ate ateebye goal endala eyokusatu yaleese obubonero obusatu then baluzinga n'omupiira gwa ttiimu ya Crystal Palace Iran gyebadde nga njogerako ey'emipiira ena gyonna United gyebadde ina okusambira awaka bakawangulako gumu gwali gwa Carabao round eyokusatu ebiri egizeeko gibalemye kakati bakyaza Brentford run eyo bagiggalewo eyokukyaliza awaka emipiira ena balina ebyafaayo ebirungi ku ttiimu eno eya Brentford kubanga badde bagiwangula mu mipiira esatu kwegena gye basembye okugisamba naye ennaku zino Man U yaluzinga fear factor buli ttiimu yonna ejja erabanga opportunity y'okufuna obubonero Man U kebenga yekyaziza tebakyagiwa kitiibwa ekyo tebakyagitya ate nga mukiraba ettiimu y'abanafu aba Brentford newankubadde terina Ivan Toney bano bambewu mu bayoani wisa babadde bakola ebintu ebyenjawulo nga ttiimu eno bagiyamba okufuna obubonero so tegujja kubeera mupiira mwangu naddala ku Man U ezibira obubi ttiimu ekonsidize goolo 18 mipiira 10 sirowooza nti guno omupiira mwangu nnyo gye bali basobola okuguwangula naye ekiyinza okubeera ekizibu ennyo tewunya nga gugweredde mu kabada then kwemu kitundu Crystal Palace bakyaza Nottingham Forest tugujja kubeera London olwate ku Sunday sawa 10 tujja kubeera n'emipiira nga esatu waliyo West Ham okukyaza Newcastle United bonna babadde mu pake za Bulaaya ku lunaku olwajjo ne Newcastle bali unbeaten Newcastle basamba lwakusatu West Ham yasambye ejjo ebugirimaani neewangula bateekeddwa okuba nga bakowumuko West Ham ttiimu ya Newcastle bo basambira waka basabula ttiimu ya PSG eggolo zalinnya kwemu bali unbeaten mipiira 6 ate nga kwegyo 6 bakozeko clean sheets 5 mu rwani y'emipiira 6 mulimu okujja amaliri eyitale kwesi Milani mulimu okuba Man City mu Carabao mulimu n'okusabula ttiimu ya PSG eggolo 4 kwemu so si basajja bangu West Ham newankubadde eri waka ndabanga Newcastle yinza okuba n'emikisa egisinga obungi mu game eno Wolves balina Aston Villa Wolves yakubye Man City ku weekend goal 2 kwemu basobola okuzimbira ku win eyo manyi nti Aston Villa egenda kubasanga ngo okwekiririzaamu weekuli ate jjukira Aston Villa yo ine eddakiika 9 kyeyazannye jjo ekitaabalese nga be bamu jjukira mu obwo obudde yo Wolves yabadde ewummudde kubanga teri mu byampaka za Bulaaya guyinza okugendera ku ttiimu eri awaka Wolves eno engeri gyakakuba ttiimu ya Man City manyi nti basobola okujja nga bekkiririzaamu nnyo nekibawa ate alizati ndaliri positive then era ku ssaawa 10 Brighton kwa mekisa bakyaza ttiimu ya Liverpool Brighton yabadde Bufaransa almost bayungudde ttiimu yaabwe yonna ate nga bwe nkugambye babateeba nnyo n'ekirala tebakyawangula mipiira kati bali ku run ya mipiira ena naye amaliri ge bakoze ejjo lwe basoose okuavoidinga defeat mipiira esatu yadde basembye okuzannya mu Premier basembe ku luzinga mupiira ku ttiimu y'abanafu aba Aston Villa goal 6 kwemu Liverpool wadde yasambye ejjo yakoze rotation nene abasambye abasinga obungi tebabaleese nga Klopp alinga akulaga nti ebirowoozo byo byonna biri ku mupiira guno basudde unbeaten run yaabwe mu Premier League ku ttiimu y'abanafu aba Spurs mu ngeri ey'amancoolo manye byonna bisobola okuba yitinga ne bajja obusungu ne bamalira ku ttiimu ya Brighton game eyo ya ssaawa 10 ku Amex then ku ssaawa 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu Arsenal ng'ekyaza ttiimu ya Man City si mupiira mwangu n'akamu n'aketondo Man City bakomekereza winless run jjukira babadde bagenze emipiira ebiri nga tebawangula babasabula busabuzi Newcastle mu Carabao ne mu Premier League ttiimu y'abanafu aba gundi Wolves naye ekyo bakistopingidde bugirimaani nga bakuba ttiimu ya RB goal 3 mu Champions League
era yemu ku timu zentono nyeze Bungereza ezina maximum points. In fact yeyo yuka ndowooza kuba abalabo nabo ebintu byabatabuseeko. Man U tanawangula mupiira gwonna. Arsenal bamukubidde Bufalansa timu ya Lons Valens. Newcastle yasooka kola maliriga 0-0. So City yuka yina maximum points mu Champions League. Timu eno ekisooka ine ebyafaayo ebirungi ku timu ya Arsenal. Arsenal bwetuuka ku Man City simanyi kukankana gye kuva. Emipiira mwenda gye basembye okwaragana mu mpaka zonna Man City ebadde emaliriza ewangudde miwangule. Mulimu wini ya Man U. Rather mulimu wini ya Arsenal awo yajja awo juzi mugundi mwaka gwa 2022 awo. Mwaka gwa 2022 awo yali ya FA. Nenga bova okuva ne kuolwo emipiira mwenda gye bazema okusamba mu mpaka zonna Man City ebadde emaliriza against Arsenal avoiding a defeat. Kati bwogenda ku Premier League eno gye balimu Arsenal yasemba kuba ku Man City mu December 2015 gye myaka nga 8 egiyise. Mweje emipiira 15 Arsenal kyekoze ekyamanyi draws 2 ne bagisabudde emirundi 13. Ne bagitebera mu goal 39 ne concedinga yo City ne concedinga 10. Nti Arsenal etebye goal 10 City ne teba 39 mipiira 15. Ne season yewedde Arsenal gye yabadde yettabwe nnyo era Man City yabakubyeho mwanda we ne batebo mugate golo 7-2 kubanga yabakubye golo ennya ku emu ku Etihad Stadium ne bakuba ne golo 3 ku emu ku Emirates Stadium. Naye abasambi abasinga okubatabwanya season yewedde mu mipiira gino gyombi Kevin De Bruyne oyo mulwadde, Rodri aliko red card, Gundogan oyo endagano buyagwa kote yajiza bujagera mu Barcelona, Riyad Mahrez bamutunda buwalabu. Oloza mu konti eno ye chance Arsenal yesobola okukozesa okufuna alizati eri positive ng'esamu ne timu ya Man City. Mu makati mujja kuba mumanyi basaminga Mateo Kovacic ne Manuel Akanji double pivot yabo betu bejjo kuba CM n'erimu Rodri. Okujjako nalaba ko John Stones nga azema okutraininga ne Bernardo yakomyewo agabira mawulire malungi eri Man City ate mawulire mabi eri timu y'abanafu aba Arsenal. Then ekirala Arsenal bibalina okwewala bayina okukikiriza nti beba underdog. Ne wankubadde bajja mupiira guno nga bali unbeaten nga Man City already yakubiddwa akodda. Arsenal esigala underdog. Tetusubira basami nga gundi nga Kai Havertz kutandika mupiira guno. Ne Arsenal ino okuba ne double pivot. Ku Declan Rice balina okwongerako omusambi omulala asobola okuba yamanga tebalina mupiira. Yali badde Pate bw'aba ali fit oba Jorginho. Elunene sirowooza. Then balina n'okwewala ensonga endala balina n'okwewala okudiibuda emikisa. Arsenal efuna emikisa mingi naye ne bakozesaako mitono. N'omupiira gwa ttiimu ya Lons Bufalansa badde basobola okuguwangula naye emikisa badiibuuze mingi. Kakati ekirala awakyali kaluma nnyo era ye Saka ne Martinelli tekinnakakasibwa banaabeera mu match ey'olunaku olw'Essande. Game ya saa 12 n'ekitundu. Bogera mawanga amalala Italy bali ku match day 8 enkya tugenda kulaba Inter ng'ekyaza Bologna sawa 10, Juventus bali ne Torino sawa emu, Genoa bali ne AC Milan ku 5 ez'ekiro. Then ku Sunday Cagliari bakyaza Roma ku sawa emu, Napoli bakyaza Fiorentina sawa 5 ez'ekiro. Ate mu La Liga enkya Madrid bali ne Osasuna ku 11:15 ye match day 9 yaabwe. Then ku Sunday ku Mestalla rather ku Wanda Metropolitano aliko Madrid bali ne timu ya Sociedad ku 11:15 so nga ate Granada bali ne Barcelona ku Sunday sawa zijja kubeera nnya. Atletico esamba ku Sunday mu Bundesliga bali ku match day 7 kitundu waliyo Dortmund okukyaza Union Berlin. Union Berlin yakaluzinga emipiira mukaaga egy'omudiringanwa ne mu midweek Braga yabalumbya okane bakuba omupiira mu Labange evudde Portugal. Bayinza obutava ku timu ku kisawo kya Signal Iduna Park. RB bali ne Bocho mwera saa 10 kitundu. Domestically RB badde ekola bulungi. Bakaluzinga game omu yokka bagiluzinga ku table leader by Leverkusen. Then balunze mu midweek ku timu ya Man City ne babadde bakola bulungi mu mipiira emirala ejawaka eja league ne gire eja FA Pokal Cup. Ku Sunday tujja okulaba by Leverkusen ba table leaders nga basama ne timu ya Cologne. Then tulabe ne Bayern ng'ekyaza timu ya Freiburg ku 10 kitundu ku Sunday. France defending champion PSG akyalira Stade Rennes jukira tabadde mukyaze mulungi nakamu nakettondo yakalebererwa okuwa yakawangula emipiira 3 gyokka kweje emipiira omusanvu gye basambye mu season eno. Kikulaga nti PSG tebinatambula bulungi ne bajja kusamba ku Sunday 5 ez'ekiro era ffe tujja kuba otukubuulire tukuupdate season zonna ensonga nga buzina abazitambudde byesikoze tujja kubikola mu katika ebyemizannyo. Asajja Kabaka awangaale.